Ewaffe ebweyogerere ku LC3 twesimba abantu nga 7. Omukulu gwe bawadde card tukiwakanya. Twakoze joint petition abantu 5 ababadde mu lukaano olwo. Ffenna ne tujja wano era ne batuwuliriza nga tuwakanya okulangirira kwe ku nsonga ez'enjawulo. Omukulu gwe batuwadde tasobola na kuyimirira n'ayogera eri bantu. Wano wenjogerera ebweyogerere ffe gye tubeera elite class gyeze. Yeetaaga omuntu asobola okujja n'ayimirira nammwe n'abaweereza nga oteekawo ebirowoozo by'abantu obibeerako. Bwe tunaabeera n'abakulembeze ab'ekiboggwe tetugenda kukulaakulana nga divisioni yaffe. Tuli bamalirivu era tulinze buwanguzi bwaffe. Twazze wano jjo petitioni yaffe ne bagiwuliriza. Ekyo kyatuwadde n'essanyu. So tusaba balebe kubeeramu kantu konna bwezugulu ate butatuwuliriza. Jjo twabagambye bawulirize nnyo ba youth. Tuli bato naye ate tulina abantu bangi abazze okubeera naffe n'okuyimirira naffe. Yaffe kye tuba tugamba mbu tasobola n'obuyigirize bwaffe abamu tasobola na bwenkanankana n'oyo kaba kannatti. Omuntu eyakoma mu kibiina ekyokubiri bw'omugattana nga alina masters, bw'omugattana nga omuntu alina degree, ng'ate wano baatugamba bw'oba olina any education level you stand a chance. So omuntu asobola okwogera gwe twagala luli bamuwa opportunity ne bamubba agamba bamubba ne bagenda mu kooti z'amateeka. Omulamuzi byabubuuza nga tasobola na biddamu. So we need to have a leader anasobola okubanga atulobingira, asobola okwogera eri abantu n'okulembeza interests zaabo abagenda otulonda nga naye obalansinga n'ekibiina. So tuli bennyamivu nnyo naye katugumiikirize ffe tuli bantu bali professional and abali disciplined. Tetujja kuza yonna era n'ekibiina ne bakama baffe abatukulembera tubagamba batunulire nnyo quality y'abakulembeze be batuweereza. Bwe mbanga mbadde mu kibiina emyaka 10 tekitegeeza mbu nina quality y'obufuzi. Nedda. Nyinza okuba ndi mupya mu kibiina naye nga bye nina birungi nnyo bikulaakulanya ekibiina kyaffe. We are not looking ekibiina mbu kikoma leero. Ekibiina kino kikyatambula paka. So y'ensonga tulabira ddala. Lwaki naffe tukyebuuza lwaki ffenna baatuggyeko omukisa ogwo ne baguwaye. Kati ssebo tulinze obuwanguzi bwaffe era kyetulese wano ku kitebe. Singa tebatuwuliriza kyannaku nnyo kiba kibi nnyo. Omuntu yenna bwe yeesowolayo n'agamba neesimbyewo muwenga ekitiibwa muwulirizenga. Kyetwagala nnyo okugamba mbu tebawuliriza kubanga a good leader listens. Tusaba batuwulirize. Ate ffe tukkiriziganyizza ffe nga abataana bali mu lukaano gwe balondako yenna atali oyo tegwe tujja okukola ki gwe tujja okugenda naye. Kitegeeza ffe twakoze dda dialogue yaffe ne twekkiririzaamu nabo batukkiririzeemu tutambule nga tutambulira wamu. Byebyo byange. Amanya Mugenyi Umaru eyeesimbye ku division bweyogerere LC3 chairman owe bweyogerere. Amanya n'eddoboozi Kisekambaaga nga mbadde neesimbye ku Busukuma division nga chairperson oba mayor. Najja nendeeta application jjo nabadde wano eno nga nze ku nsonga y'okuleeta petition yange. Nebaza ekitebe nti kyakutte petition yange nekigikwata nekigiwuliriza. Olwaleero nkomyewo nadde nsabe kulaba review oba kebera ku results zange. Olwaleero nze ndabako ku results zange nekimazeemu amaanyi era nsaba akakiiko akali mu kukola ku byokulonda akali mu tribunal kakole ekisonga ennambulukufu. Nja kutegeeza mwenna bannamawulire nti olwaleero we tugenda okulabira ddala ekituufu. Tuyinza okuddawo nga akakiiko kakola kirala nga n'ekitebe kimanyi kirala. Nkebedde ku results zange nga ground oba results zonna awamu naziwangula. Ebusukuma eyo twajja abantu ba mirundi ena. Mu kujja abantu ab'emirundi ena results eziri mu bitabo nawangula bonna nze nabasingako. N'ekikwewuunyisa nti bwe nalese petition nenzikirizibwa okujja olwaleero nchekinge. Bwe maze okuchekinga ebintu ebyo mbirina wanene bifunye bulungi. Nga kyewuunyisa nze nasinga max. Era bwe babagamba nti no asinga max oba asinze ground yalina okubeera omukulembeze. Njala kubuuza kitebe olwaleero njala nfune ekituufu nti bakikola nga yali era omuntu n'atamanya kituufu kyali intention nti omuntu yakikola intentionally n'agamba tukyusa amannya gano njagala kumanya. Bwe tubange essaawa eno tugezaako okulaba nti no tuteeka embeera ennungi mu kibiina kyaffe kijja kitya okubeera nga essaawa eno yakulembera essaawa eno si gwe baawandiikako. Njala twala omukisa guno okubategeeza nti nja kubeera mu mativu nnyo nate
nga balikutte results zange n'opponent wange gwe nawangula ku results ne bazidisplayinga kuba nze nzisabe zange omuntu yenna alina okukakasa ekituufu ndi Kisekambaaga ne muganda wange ali Busukuma ffe tuli be Busukuma tuli mu Nansana municipality olwaleero bwe tubeera nga tunoonya mazima nga tunoonya kintu kya ddala twagala bacekinga ebintu ebyo babitulage babirage ensi yonna olw'ensonga mbirina mbifunyeeko nfunye omukisa ne mbifunako era mulabadaba style nga bwe mubimanyi nti tebifunika mberina waneeno otherwise nange njalaba ekiddako kubanga buli muntu anoonya bwenkanya obwenkanya bunaaba buganye nze nja kufuna minis endala zonna kuba kyembadde noonya kufuna results era nzifunye nakulembera naye ekyomukisa omubi tebampadde bwenkanya kati nzize waneeno nfuna obwenkanya era nga njagala akakiiko kakola ekintu ekituufu yeye ensonga endese waneeno ku kitebe olwaleero baŋŋambye mbawe abakakiiko babadde kirya ne bampamu ne baŋŋamba bagenda checkinga ensonga ezo bagenda gicheckinga bagitunulemu balabe kyajja kitya okubeera nti nafuna makisi nnyingi ate nembera nga nzisiriiko ate yafuna makisi entono n'abeera nga kwali baŋŋambye bansuubiza era kyennindirira olwaleero njala nve wano era mbakakasa nga bannamawulire n'enkya nja kuddamu ntunuulira ensonga eyo era nja bategeeza kinaaba kivuddeyo era bwe kinaagaana okwosa enkya nja displayinga makisi ezo tuzetegereze bulungi tuzirabe yeye embeera endeese wano olwaleero. Musoke George Nsubuga era nga nviiridde ku kitundu kye bayita Kisubi Kawuku era nga gye nasaba okubanga neesimba. So obuzibu bwe nafunyeemu buli bumu nti mu kuleeta empapula nali omu ne mu kukola vetting nga ndi omu. So byagenze okudda ng'erinnya lyange terikomyewo nga bataddeko omuntu eyavuganya kwero si 5 nga teyavuganya ku kifo kyange. So nebuuza n'omukulu amaloboozi nga yina nga aŋŋamba nti naye tamanyi lwaki bamutaddemu ekyo ekifo. So nze nzize wano nendete gulo petition. Madamu Aisha Kabanda n'atugamba petition zaffe tuziwe ba registrar baffe. Nenkwata petition yange nenjiwaayo ewa registrar gwe bayita omwami bamita mwami Kayemba Jaaka. Bwe namulinze kawungeezi yaŋŋambye nti ebintu biganye nti ebintu bakyabisootinga kubanga akakiiko k'ebyokulonda nti waliwo omwami gwe bayita ali kakiiko k'ebyokulonda gwe bayita Dr. Sempijja nti amugambye nti olukiiko lulina obuyinza olujja omuntu mu kifo ekimu ne lumuteeka mu kifo ekirala. Ne ŋŋamba sigaana nsobola okuvaamu naye nga nvuddemu mu bwenkanya kubanga tewabadde enjogerezeganya yonna si kuba kibiina wabula nsaba bwenkanya kubanga mbadde solo candidate oba unopposed. Ekitundu kyange eky'Ekisubi Kawuku be bansindise era ne bagamba teri mulala kunneesimbako kubanga struggle njibeddemu kati okuva 2017. Okwemulugunya kwange mukulu Jaaka yangambye baabirabye byonna ne bagamba nti bo bajja kulaba era ekiro ntinno ku ssaawa 5 eggula ekiro bajja kusaayo naye ntunudde ku mikutu nga teri kiriyo. So nsaba bwenkanya siri mukuba kibiina oba kirwanyisa kibiina kyange nkyagala era nkikoleredde era nkyakikolerera. Erinnya mpitibwa Bashir Matende era nga ndi nvuganya kuba kansala mu kitundu kyange kya Bukoto 2 ekikyukirira Joel Ssenyonyi n'abantu abalala bonna. Ekindeese olwaleero kwe kulaba petition yange gye nateekamu oba bagiwuliriza oba bagisoma bulungi kubanga nagiteekayo buteesi saafuna budde kwenyonyolako kulaga biki ebyali mu petition omwo. Ojja kusanga ng'ebintu by'owandiise ate oba obinyonyodde nnyo oli awuliza petition asobola obiwuliriza naye tebanatuwa mukisa ogwo. So tuzze okulaba olunaku olwaleero okulaba oba omukisa ogwo tusobola okugufuna. Nze neemulugunya ku lwa candidate eyaleeteddwa mu kitundu kyange. Otwali tutandika vetting eno batugamba mugende mukole ground. Kyekisooka mugende ku ground mulabe abantu mukole ground wansi. Ekyokubiri biki byokoledde ekibiina. So ebintu byokoledde ekibiina ne ground kyekintu kye bagenda okusooka okunoonyerezaako. So kati bagendagendera ku ground na biki byokoledde ekibiina. Nze nkulira NUP mu kitundu mwenva oba mu kitundu kye nalemereddwa okufunamu kaadi. Nze nkulira NUP kyekisooka. Nze nkulira recruitment oba okurecruitinga abantu baleeta mu kibiina. Era nga olaba empapula zino eno ye kaadi yange. Eno ye kaadi yange. Nze erinnya Kyambadde Ronald
nga nva Bweyogere division nga nkiikirira Bweyogere Central. Nze obuzibu bwange nabadde siri mumativu ne kaadi nze abadde agiina nga ndi incumbent, naye maze ekisanja kyange kyonna nga nkolerera ekibiina nga nkola ground, naye nagenza okwekanga nga kaadi bagiwadde omuntu atabeerangako ground eyakajjobuzi, neneebuuza kyavudde ku ki. Kati nze nendaba obuzibu bwavudde bwakukwata obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okuveetinga ate ne babuleeta mu constituency. Nekiba nga kiwa omwaganya abaagala okukola ebyabwe okukyusakyusa ebintu, kuba n'ebintu ebimu babikyusiza, abantu abamu babatadde mu bifo ebitali byabwe, ono bamutadde eri oli bamutadde eri, nekuba nga ekintu bakikyankalanyizza. Naye nze mbadde nsaba ekibiina kibe kirambulukufu, kikwataganye ensonga z'abantu. Abantu ababadde bwe baba basinzira ku ngeri omuntu yakolereddemu ekibiina, at least tebafunye budde kwewa kugenda ku ground kubanga banoonyereza omuntu ayimiridde atya ku ground akoleredde ki ekibiina. Kati bwe babiwadde aba constituency ne bagenda abantu ebintu ebimu abamu tebabitegeera ne bakola ki ne babikyusakyusa. Sikalabangayo okwo, wabula nze nalabye bulabi lisiti ng'erinnya lyange baaligyeko, kwe kuleeta petition yange. Sikalabangayo okwo, wabula nze nalabye bulabi lisiti ng'erinnya lyange baaligyeko, kwe kuleeta petition yange. At least bwe baba nga bali sure nti no basinzira ku muntu ground gy'ayina, bagezeko okuba nga bakwasaganya ground, balabe omuntu anajjayo obuwanguzi bwaffe ng'ekibiina, si kuteekawo buteesi muntu atalina wadde maanyi ku ground ajje abeere ne kaadi. Nze mbawa ddembe okuba nga nzija emabegawo oyo gwe bawadde kaadi, naye nga bawadde omuntu ki anajjayo obuwanguzi bwaffe, kitegeera. Nakuleese ne batugamba bajja tukubira, ne baturekera petition emu, endala ne bagisigaza. Anti nemulugunyiza okuba nga kaadi yange nze abadde incumbent okuba nga baginzigyeko, ng'ate nze nina ground ate sirabangako we bajja kola ki kukebera ku ground. Ensonga yange yawadde mu petition yange, nga n'abawagizi bange bennyini be bansaba okomawo, bakugamba okomawo ddi, ekitegeera. Ne mbagamba nze wendi, naye tukyali ki mu vetting, nga neera mbadde bulinda nga ninze bwe bajja ku ground batukwasaganye, kuba nze mbadde ku ground nga mobilizinga abantu okujja mu kibiina, mobilizinga abantu okuba nga babeera ku mulamwa gwa protest vote gwe tugenda mu ssaawa zino, tube nga ekintu kyaffe tubeera ku mulamwa nga tetutagaataga. Neefuna okweraliikirira n'eri abalonzi bange okulaba nti ground results zagenza okudda nga gwe mbadde nvuganya naye ye yawangudde, ate nga gwe mbadde nvuganya naye bamuwa ne office. Neebuuza obudde abadde abujjawa obuva mu office ogenda ku ground. Nfunye okweraliikirira eri ekibiina kyange ne ŋŋamba ddala bwe banga ground batugamba 60%, nga gwe mbadde nvuganya naye gwe babadde bakwasa okutukwata empapula zaffe, abadde afuna budde ky'obubeera ku ground. Ntuusa okwemulugunya kwange era nensaba akakiiko k'okulonda kaddemu keetegereze bulungi bye baatuwadde si bye tubadde tusuubira. Newankubadde nga ate ground batugamba tukole ground, tutaddemu buli kimu, tukoze buli kimu, lwaki results zavuddeyo nga batabadde ku ground be bafunye. Wekitaba bwe kityo results zifulume, tumanye nti vetting nafuna 60 oba nafuna 40 oba nti vetting nafuna 2%, bansala bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Tulabeko ku results kubanga omuntu wakola ebibuuzo
bamugamba nti wano wakoze longo n'ofuna collection tumanye collection ku lw'obulungi bw'ekibiina n'olw'obutasula kibiina tusaba okwemulugunya kwaffe kutuukire ddala ddala paka ku president Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bagamba nti protestive vote